Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da badduba Allah balunja bali yomwenna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tugenda maaso ne hadithi zaffe ezikwata ku kusiiba omwezi gwa Ramadan. Omusiibi afuna ki bw'asiiba? Leero tukugamba nti bw'osiiba Allah subhanahu wa ta'ala yakuteerawo omulyango ogw'enjawulo ogw'enkizo ku miryango emirala gwe bayita Rayyan nga gw'abasiibi bokka. Hadithi ejiba ku Sahal ng'ajja ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga Nabbi agamba nti inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan, nti ejjana erimu omulyango gwe bayita Rayyan. Emiryango gy'ejjana giri 8, egy'omulyango giri 7, naye mu 8 egyo egy'ejjana mwe muli omulyango gwe bayita Rayyan nga Allah yagutegekera basiibi bokka. Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti yadkhulu minhu as-saimuna yawma al-qiyama, ku lunaku lw'enkomerero basiibi bokka be bajja okuguyitamu. La yadkhulu minhu ahadun ghayruhum, teri mulala wadde yakola emirimu emirala naye nga teyasiiba. Ayinza okuba yalina ekimusonyiisa, yali mulwadde nga yaliisa buliisa, naye bw'aba teyasiiba tajja kuyita mu mulyango ogwo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti omukowooze ajja kukoowoola mu ngeri eweesa ekitiibwa eri abasiibi, agambe nti aina saimun, abasiibi baliwa? Bayimuke bagende bayite mu mulyango ogwo bayingire ejjana. La yadkhulu minhu ahadun ghayruhum, nga tewali mulala yenna agenda kuyita mu mulyango ogwo. Agamba nti fa idha dakhalu ughliqa, bwe baliyingira abasiibi ng'omulyango gugwalwawo, fala yadkhulu minhu ahad, nga teri muntu mulala yenna ajja kuguyitamu. Kakati omuntu ayinza okwebuuza nti naye nze bwe mba nsiiba, nsaddaaka, nkola emirimu mingi, ddala ndiyita mu mulyango ki? Rayyan yekka yaliwo oba waliwo n'emirala? Kakati Abu Hurayra ayanukula ekibuuzo kyo ng'ajja ku Nabbi sallallahu alaihi wasallama. Nabbi ng'agamba nti man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil janna, bw'owaayo ebintu eby'emirundi ebiri mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala ojja kukowoolwa ku lunaku lw'enkomerero mu miryango egy'enjawulo. Allah subhanahu wa ta'ala akuwa ekitiibwa. Nabbi agamba nti bakugambe nti abali ku mulyango gw'ejjana buli omu ng'alaajana, nga boolaba ab'amaduuka bwe basika bakasitoma nga buli omu akuyita oyite ewuwe ku miryango egy'enjawulo. Agamba nti waman kana min ahli siyami du'iya min babi Rayyan, naye buli muntu ayitibwe mu mulyango gwe, naye abasiibi bo bajja kuyitibwa mu mulyango gwa Rayyan, abasaddaasi bayitibwe mu mulyango gwa saddaaka n'abalala. Abu Bakari radiyallahu anhu kyava abuuza Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'amugamba nti ma ala man du'iya min tilka al-abwabi min darura, omuntu alifuna omukisa nga buli mulimu gwonna omulungi abadde agukola, Qur'ani asoma, asaddaaka, asiiba, buli kirungi akikola, bwe balimuyita miryango gyonna alikola atya? Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'amubuuza nti aliyita mu miryango gyonna? Balimuyita mu miryango egyo gyonna? Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'agamba nti naam wa arju an takuna minhum, omuntu alibeera omulungi ng'akola emirimu gyonna emirungi ajja kuyitibwa mu miryango gyonna, ye yeerondereko gw'ayagala okuyitamu. Nabbi kyava agamba Abubakar Siddiq nti wa arju an takuna minhum, nsuubira naawe ojja kubeeramu abo be bajja okuyita mu miryango egy'enjawulo. Kale nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe obulungi, tubeere nga tusiiba, tusaala, tusaddaaka, tusiibulula abasiibi, buli kirungi tukikole, tufune omukisa ogwo ku lunaku lw'enkomerero ogw'okweroboza mulyango ki bwe tuyitamu okuyingira ejjana. Walhamdulillahi rabbil alamin.